This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Ground TV, 100% entertainment. Saba anakirize abangondeze enze sina manyi mamanyi gange era kyenasuubiza omukyalo oyo yansimbukira akantu saawa zaali nemugamba anna wange ajja kukolaki ajja kunwanirira kuba saayina magezi gonna saayina kyekizaasimya nnyo bakadde bange Salad. Hajji council yeni senior waffe kale salamu alaykum nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubulina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa kakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizelwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi so ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza kakati nga bwe tubagambye titujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde buli omu waddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division nsaba Katonda abatukuumira oludda nti terunnaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaaba bireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira kubanga tuyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza awo tetunnatuukawo byebyo era bwe bubaka bwaffe mwebale nnyo wuuyo mwenna mumulabye embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako mwenna mumulabye si wakyama
onakulegula omukyala yemulugunyiza ng'agamba nti ensonga ng'ejo zikuttemu tewasooka kuwuliriza sayidi ye oli ku sayidi ya musajja gyokka gye wawuliriza goyagasinkanye ebbalafu waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawa nga muntu waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira netugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna waliwo ekirala ekyo si kituufu of course ekyo si kituufu kuba siina we musanga siina namba ye yasimu sinkanangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule bw'aba alina kyayagala okugamba wetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hand ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo nalego Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza wangi ebyo jja bisanga mu kkooti ebyo tetuyinza kubyogererako wano sebo weebale nnyo ekibuuzo kyo thank you very much kale only council Hajji don't say era Hajji waali ffe tetumanyi Hajji ani naye kyatukutteko kuba tosobola kugamba nti Hajji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omu kisenge n'asiba Katonda agenda kumugyayo bw'avaayo bw'ati nze mwetwalira bamugunsiramula nja kusiramuka inshallah Katonda ng'ayagadde naye ffe mutuyita abakafiiri abateesabika ffe abalina n'emitima egyagalifu nze ndi mukafiiri naye ngenda kutwala Hajji inshallah musajja muto mulungi olina ddabali fena tuli balungi mukwano abakazi abalungi tetuli bavuddeyo mbalabye amanya gange nze Kisabita Zuulah ni mwanyina wa Hajji nsookera ddala wafuluma njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bwati eriso n'ogira bwoti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijuujulu n'alondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagenda kati awo wenjagala okulaba taata Hajji ndi wano nfukamidde wooviira munda taata ndwana tulwana Katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja nkutwale naye kituleese olwaleero tetumumanyi naye kituleese olunaku lw'olwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe afuna obwenkanya tetugamba nti omusango naye lwaki twetimbye bannange tuli mulenga gali balanced n'omusajja tetuleba omuntu ng'akaba bukaabi wano mutukwatibwe ekisa guno omusango si gwa maziga gwa mazima kwa future y'omuntu eri mu kufa musajja muna business musajja mukozi kakati bwe tunaasinza nti Hajji talina musango mwenna tubeebaza yadde bagamba nti twabawa enguzi kuba mwenna nze sirina gwe mmanyi mwenna tewali ammanyi kino ekintu kirimu Katonda bammanyi nti Katonda talya nguzi tugenda kufuna obwenkanya Hajji agenda kufuna obwenkanya ate ne Nisha afuna obwenkanya ng'omwana omuwala mwenna tubeebaza
mwebale nnyo mwebalire ddala balamu bange bavuddeyo ate mmanyi kyafuna bangi tukyabafuna oba tunakutadda ngenda kusiiba nga nsaba ne bato bange mwanguwe nange njagirira ku lujja ate kwewole bato bange soka kwerwanako Hajji musajja mulungi ate mukakkamu wampisa abantu bamusiimye nnyo olw'obukakkamu bw'alina ekyokubiri nti ekisinga tukwasa ennaku omukazi yakozesa advantage ye ey'okuba nti ye wa mumwa munene omusajja tamukkiriza kwogera ne ku chance ke twatufunyaako obutambi ate tamuganya kwogera wololololo ayagala amukkirizise omusajja Katonda agenda kumugjayo bw'avaayo bw'ati nze mwetwalira bamukunsiramula nja kusiramuka inshallah Katonda ng'ayagadde naye ffe mutuyita abakafiira bateesabika fe abalina n'emitima egyagalifu nze ndi mukafiiri naye ngenda kutwala Hajji inshallah musajja muto mulungi olina ddabali omulungi fena tuli balungi mukwano abakazi abalungi tetuli bavuddeyo mbalabye amanya gange nze Kisabita Zuulah ni mwanyina wa Hajji nsookera ddala